tebakulogangako buli muyimbi ogetuleta anakaaba ddogo eddogo nti eddogo luli asingo teriri mu bayimbi liri buli wamu eddogo liri buli wamu mu ati linyooka n'okunyoka n'olyenga lifumuka ne mu bbanga nenga emirimu emiki emirala ate bw'olirondoola oliraba nnyo ne bw'otalirondoola nabyo terikulondoola ze sirikkiririzaamu kubanga ndimanyi gyeriri kubanga ndi musajja muganda naye bw'ondoga nkuloga bw'ondoga nkuloga bw'onkunamira nkukunamira mukadeya nja kutunuzaamu omuzinga gwange okitegeere nva okulaba nga guddugala n'okuddugala gwe nkutunuzaamu anti onkunamidde nange nsooka naguddugaza naye ngukutunuzaamu tonsiriwalirako bwonkyawa nze bankyawa ne bayeera n'ennyumba omutima gwagumadda bwonjagala nkwagala bwonkyawa nga nzira bbali nankyaye bwe maaso okukola revenge njikola neŋŋamba nange tegugwera wange era nze ex wange nayimba muluyimba ex waali yaliwo yaddala nenamaliza nenziramu omanyi yankola embweyo embweyo yatuuka ku exet eŋŋamba mbunze ekimu ku kyanyiiza era nakireka ne mu luyimba mbu nayita mu future kitu ekyo kyannuma sinika ebinnyo byabafuuseka oliba olaba kyo badde onoonya tukomena wano ndowooza sewedde ondabye ngaera efuture yayinzamu mu bivumu byonna byeyanvuma nze namukwata n'omusajja neera neŋŋuma nemwaga naye omuwala yaŋŋamba ekimu nze nalaba nga wayita dda ne mu future nkaddemu ogenda kunsasula kansooka ennyimba olyokoka nosasula bulungi bennyambye beefuula neyali anjagala yakyuka kati nze nkole ntya abaana bange batuuse okudaaga bengabanya kukendya bo banjagaliza kukaaba buno obulamu apaana nze atalina yadda nnyamba isinga nno kale bampalanga ne batankuba mbale kati nkusaba mukama ondabe onyambe bemmanja bansasule wamma ne byokoze obirabye ne boyambye ne bakuba emigere abakufuuyira emirere bw'ovaayo ne bakusika ebigere nga naye lwakuba okola shamimu okola tewebaka wakowa okulya entula ampadde ekyetaano anyongedde n'ekirala By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine nkoko. Aina katungulu, aina nakambi. Basenga babayitote. Bikini mama demo. Oh. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiryoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okweta putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukuggyako mufu. Oyaba awedde. Okuddukako olinamu ne gia. Tetwetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati. Tekawo omuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please.
and branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bana Uganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mushoja atuumye Strong Woman Live okuyira emitwalo 10 yepye emitwalo 15 ku gate ale badi emitwalo 10 ate meza ya milioni 3 tickets zitundibwa ku Passport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabaita authentic Uganda rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu Screen Stage n'amatala 21 August Serena Hotel mwana watu nabo mwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Viniva Logistics Afro Mobile Nesanyuka TV.
Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back with dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Big a biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local executive media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu baba akola mulindi. Real time with Mimi Shamima Njali erinnya lyange tuli ku executive media mwebala okubeera nga ate mutuwagira buli we tujja mu faces zamwe ne mubeera nga ate temutukowe naku z'omwezi 21 August tuli ku Serena n'omukyala Irene Namatovu mu Strong Woman enyimba ze zonna muzimanyi nsaba tugendeyo ku Serena tumuwagire tickets weziri mugule mu budde tebo ya miliyoni 3 y'abantu 8 ejjirako emmere Sagala sawulidde sagala saategedde fenna abakyala tuyimuke tugende tuwagire Irene Namatovu tuyimbe ennyimba zaffe zikolimira abasajja zonna tuzimaleyo bw'alinamu akasente n'omusajja musasulire okolima omutunulako ate 31 tugenda mu ataakula baakunyooma abakaddongo kamu bonna bali ku Sheraton Gardens mugende ate mubeere nga muwagira abazeeyi abo music bamukwatirira ate nga nakati bakyamukwatiridde abamu mulya ku nnyimba zaabwe abalala mukyaziwulya ne ziryowo emyoyo gyammwe emmeeza ya miliyoni 3 esookerwako ey'omuntu wa bulijjo eddako ya miliyoni 5 abatandiikiriza okufuna mu ssente zammwe ekitongole kigula emmeeza ya miliyoni 2 emmeeza ya miliyoni 2 ekitongole ekiddaddako awo emmeeza ya miliyoni 10 omuntu wa bulijjo emitwalo 15 kinoomu ngoze wekka so bali ku Sheraton Gardens meza nno ziweddewo bannange naddala ez'ebitongole ziweddewo buli omu agenda kutuula mu kategori ab'essatu bajja batuuze eno omuntu wa bulijjo 5 ne ziddako awo miliyoni 10 ne ziddako ne miliyoni 2 era ojja kulaba Sheraton Gardens egenda kuuma nga 3 mulimu omwezi guno gwennyini ndina omwami wano naye alina show agenda kubeera nga atuulye ennaku z'omwezi n'ekifuuwa show ndaba akoze omanyi show bwe batekutuza ogituga omukulu yenze Kadeya ngaasayise okukulaba nange okukusanga ogamba otya jjajja mwami naye awo otandikidde nze kyenneekakasa buli anjagaliza obukadde nesanyuka busanyusi ngambalabayo omuntu wanjagaliza okuwangaala ku nsi okatolubwa amakyaliwo ate akyaliwo mukwano gwo ye yantuuma erinnya Kadeya kati baba yafa nze wendi ndalya buddyayakubuulira nayingira Diamond nga nzina nga n'okuzannya baithe nali siina dda oluyimba kati tunalwawo okuyingira stage nga tuzannyeyo mukyalo Dani Kabenge obulimbo linnya lyavaawo nagambwe kalaba kano Kadeya kaluddeyo ne linyumira kato yasibira ku radio kulanga nyina omuyimbi ya mukasa Kadeya nali naivu naye nga simanyi biraga paka leero nze olonga wenga noti nga wenga noti nandi muto wajje oli mu ssomero najja mu Kampala wannandujja nga nsoma amazina maganda agayigira wannandujja yandeeta kati naye nandujja by then ffe tukuba bukubi ngoma n'ofuna akapapula n'ogenda ku mukolo kati nenvayo nenyingira bandi zino zikuba copyright bwe nayingira copyright kato yansanga mu bandi ezizimba copyright nga nyimba oluyimba lwa Kiraba Ebiiso nandugegenya nebimusanyusa nangamba you can do something good naye yali mulungi mu sporting talents kyekimu ku kintu kyeyali asinga abantu nandeeta nenzija mu Diamond nensangayo Roy Kapale Rebecca Jingo nga banene nga olwadde bo gye bali nga banene na gwe ng'oli muto ate nga bo bakulu nga banene era nga be banene so Rebecca mbadde nsaba nkunyumize bunyumize ate ogane ku ye baali abanene era nga balinnya teni nembegattako ng'omugenzi Angume yali yavaawo kati ng'akomawo bukomi eri yafulumako nadda
awo yaddira natuuka tukola guli mujja bwe tutyo awo wenabeererawo mu Diamond then muyantuumira erinnya Kadeya naye ng'oli otya ndi bulungi oli otya mukama nkoze bulungi ekivulu kyagala kunnettira nkulaba emirundi gye kyagala neegezaamu okunzita ogugumuka ekiro ejjovu ndisala busazi nti bwe zisuula eri nga kindi mbulago tekikyatawana tekinsoya wala kintuga butuzi ne mukama mulungi kiriwa ku papazi okugira sente asatu mulumu waliyo gundi ye wali uyandonga era newunya mwami balunywa oyo yali mu kivulu kya akadonka ye yasooka n'okuŋŋamba nti ŋŋenda kuwagira nansuubiza ne miliyoni emu n'ekitundu naye najja afuna ddiiru ya UCC laba bwakibuukira ate nze yanneerabira nati tekirinaako bwe kigaanira kubanga ekitundu ate yali azimba n'essimu kati gwagiraba ayagala kuyingira kayinja tugenda mukubira naye nga kyemmanyi nti tulina audience za njawulo nze ndi wa mitwalo 2.5 n'akakadde nga ndabako omutwalo anti next day tulinamu ekinyanyanyanya ewa mitanda oli mukutambuza sho mbaziira ttone ne Suna Ben olw'okuba nti mbadde nzija mbakolerako bo baŋŋamba nedda bw'onatteeka ku papazi tetugenda kukulaga nti we have work to you tuddire tukole eyaffe bwe tuva wano ku papazi tudde wa mitanda gye tusobola okukeeseza bakuba endongo paka ku makya ate gwe naye nga main concert eri ku papazi meza ya mekeni ku papazi kakadde kamu kubeerako abantu 6 ofunirako ekyokunywa ekitandikwako nti ecupangaemu n'akokulya akatonotono kakulya nga kisinaaka okusinza ku papazi baŋŋambye bagenda kuleeta lusaniya because twalowooza nti abantu abatudde ku mmeeza eyo beemanyi nga bwe tubaleetera lusaniya olwawamu tekibayisa bubi then bw'aba anywa soda tujja kugulayo ecupa ya soda n'obusi n'amazzi bw'aba anywa bbiya tumuwayo ecupa emu omuntu oyo omwomu bantu 6 ku miliyoni yaabwe yes so kati wa mitanda mutwalo ku papazi mitwalo 2 yes okuyingira ordinary emeza yakakadde ku mitanda ewa mitanda ene basponsa nga bayitirivu sente wazijjeyo ddako tendazifuna nayo bimanyi wabawa kugamba nteekako nja kulaba ojja kuyitirayo oluusi n'atayitirayo ate wegala fulumye posta nga obudde bukyali oluusi mubaamu ate ne mubaako abakola bigenda biti endongo eri etya endongo tugiyiriba naye si byangu tuli mu first grade tugezaako okukola ekisoboka ekitasoboka nekigaana ekikkiriza nekikkiriza okyaliyo mu masomero n'essaawa eno gyenva bwenva wano wendaga gwe mulimu gwange ogwokubiri nti bwemba siri mu ndongo mba mu masomero nga traininga music era mba mu music dance ne drama byonna mbangwa because nze complete artist ne baŋŋamba oseera mu masomero kubanga kyenkola nkimanyi ate nkulimbe lwaki nkugamba nti siseera nga nsobola okukuseera naye ate nsobola n'okukolera oyo kyali wange mu mbeera ekizibu kye nnina kimu nti ezibeedo ndabyeko akabanga bwe ŋŋamba nti ŋŋenda kukola mba nina okukola oba tukanyiza 2,000 oba 1,000 oba bukadde kati ntya nnyo okukola erinnya lyange ne lifa afadhali nkugamba nti sijja kusobola kubanga the end of the day bwonteeka mu ssomero lyo abagenda okulaba waka agenda okubeera ku stage babuuza ani yamukoze nti Kadeya kati ekyo ate ng'erinnya lyendyako enkya naluli n'oluusi kati evuse egenda okubanga ekiyamba n'abaana bange n'abazzukulu nga bajja kugamba bw'anaayimira watagambe yenze mutabani oba muwala wa Kadeya kati so oluusi ow'essomero ntera nnyo okumubuulira amazima siseera nti nsedde naye nkubuulira ki ekyetaagisa okusobola okukola ekyo ekintu ekirungi oluusi nyina ne bannange bemmanya nti kati bwe ndi mu concert oluusi ekuddusa wano ku ssomero w'envudde nyina okulekawo omuntu omulala akola almost kyenkola kati gwe ow'essomero tojja kuddira abaana obatuuza olwokuba nze ndi mu concert so that is why oluusi ogamba omuntu nti
nja kwagala akasente bwe kati. Kinkoza ubyo kuba nti ozere leero nga toyina bivuga. Nkwagala nnyo kubivuga. Oyina fiiru gy'oteeka mu bivuga. Kye kintu ky'osinga okwagala n'okusinga okuyimba. Era omugenzi oyo Katolu Bwama ate ne bandi mwe natandikira nafuna omukisa. Nti the bandi mwe twatandikira baatugamba nga tuli batono. Era tulina kukola batono. Either bw'oba toyimba oba obaakinga. Bw'oba tobaakinga oba ozina. Bw'oba tozina oba okuba kivuga. Nga Mukama ffe yatugamba mututeeka okukooyera ku mulundi gumu. Teri awummula mbufe oli akooye nnyo notakooye nedda. Kati nga tukola all around. Kati n'ennyambibwa okubanga nsobola okuyiga ebintu ebyo byonna. Tisobola okuba ku kivuga, nsobola okuyimba, nsobola okuzina, nsobola okuzannya. Naye okuba ekivuga banne. So kati ebyo era yemu nti nayisa abantu ku concert yange okuba provinga nti waliyo abantu abakola ebintu ebirungi. Ani atamanyi nti okola ebintu. Gye bali abawakanya n'okuwakanya. Nga bakkiririza nnyo. Manyi Zubedo obadde mu art muno. Omuntu ne bamuguluminga nnyo olw'okuba yawemudde nnyo. Ne bagaana era nze nasanyukidde omwami omwa gospel Joseph Ngoma ng'abantu bazze ne bamulaba because alina good music amanyi n'okuyimba. Kibi nnyo omuntu amanyi okukola ekintu obulungi n'atafuna bantu. Ogenda ku Bativalawo ng'omuntu yakoze stage eri so good, the piece is good, nga talina bantu. N'owuliranga ennaku ekuluma n'osanga ng'eyawemudde ebiwemulo bye ebiwera abantu bajjudde ate baseka. Naye ng'ate at the end of the day oyo awemudde ebiwemulo ebiwera tagenda kubeerawo. Abakaba kaseera it's a matter of time. Tizibedo bakubanga gwe otambulidde ku buwemu singa leero tukyaliwo. Nina ne betumanyi nga ku internet babeerako nga bamaanyi nga bawemuzi ng'olwaleero oba oyogera bw'oscrolling essimu yo tokyalinawo omulaba. Naye ng'oli yajja mpolampola. So njagala nnyo okulaga ensi oba n'okukkiriza abantu nti abantu abakola ebirungi leka tubawe ebimuli byabwe. Era nze Zubeda bwe in fact sobwogera bakubandi ku channel yo naye yegwe nakuweereza message olwagikweza n'ogamba oliwa jangu tukole. Nze nagambye bugambye leero siri onoga tukole Monday. So kitegeeza bwe tukkiriza abantu abakola ebirungi ne tubawa omukisa tujja ku mentoring abantu abalungi tomorrow than okumentoring ekibi. Era bwe mentoring ekibi ogenda kuzaala kibi. So yemu ku nsonga nti nze sayita bweti nti complete artist. Abantu bangi basobola okuba nga bakola kyenkola. Basobola okuyimba, basobola okuzina, basobola okukuba ekivuga. Naye ekirala nze kye nnina ekyoteekamu n'ekyokubiri nze nsobola okkyeggyako n'enkiwa omulala. Nsobola okukisomesa omulala naye n'abeera ekyo kyali. So yensonga lwaki nti mu baana b'osomeseza mulimu omwana ayina love gy'olina mu masomero gonna g'otambudde mu bwoti. Olinayo omwana gwe wagamba n'ogamba waliyo abaana wadde abamu in fact nze nwana nnyo ne bemba ngenze mu ssomero omwana ayagala ennyo ne bw'aba talina talent nnene mufa naye kubanga aba ne discipline ate aba ayagala mbalina. Ne mu famire yange nganze muwala wange omukulu ayagala ne tayagala nnyo kwenkana nze. Alina firu gy'olina. Ate ye kati already okumala we yasomye n'asoma bino ebya simanya keeki ze akola keeki akola biki ye nananze dadi njagala kubeera ekyo naye mukwano gwange nnyo because omwana wange bamunsulira emyezi 9 omukazi n'entoba naye enkuba deetukuba. Obadde single father for years. Era nze ekimu ku kyampasisa omukazi ng'omwana atandise okukula ng'obwongo bwange manyi nze ntya nnyo omusaayi. Saagalira era nze ngone bw'oyagala okunziba ne bw'oba ozze mu nnyumba n'oŋŋamba ndi mulwadde saagala kumanya ekiddako. Kati nene okulaba naye omwana akula naye omwana wange era tuuka ekiseera ngambye nti dadi jala kungulira paadi nampulira kimpisa bubi naye nze nabeera n'omwana wange kuva lumu n'olala nga nfunayo abakozi kati omukozi yamuleka mu nnyumba n'agenda ngenda okoma saa 9 nakasanga ku kkubo kampi we kati kagenda dadi nze nva ku kkubo ko kajja saawa 9 ogw'ekiro. Kyampisa bubi nnyo kyampisa bubi. Nengamba nyina okuwasa
lwakuba omukazi gwe nasooka kweba yandisappointinga naye nze mbadde n'omwana wange oyo y'omu ku bakyali bange ne kale mukama atuyambe muyimuse mwembi n'omwana we era music gwakola bikola otyange no jja mbivula ate olwangu natandikako naye nga ntambula naye bwe yebaka enkuba netukuba ne mukama nanyamba nefuna omukazi oba omukyala omutuufu nasooka nentwagala bino ebyo nti nze ndi muyimbi mpasa muwala wa kabiiwo owebere tutu owebbina omweru ne bandagako ne bantu nga because nagenda ozuula nti abantu laba ye omuwala wajja gy'oli ajja ayagala oyo gwalaba ku TV talinamu moment egamba nti naawe oli muntu oyagala bakufumbire engoye basobola olyayoza ye ayagala oli tayagala kuwuliramu nti nnonjoleza yafumbirwa fani ayagala engoye bazitwale gundi simanya kumbe nange nyinayo obulamu ŋŋanze okenda bintu mukyala wange yanjoleza waliwo essaati gye ngenda okwambala kali wemugambaga alaba omubonyaabonya ye kati abo be bamu ku bantu be twafuna ne batusooka batuleetinga era nze omukazi wange gwe mpangadde naye namufuna era omunze ekimu ku kapo kyali wange nnyo n'ebimu kutukalana naye ye agamba tayagala mukazi yazaalako nze ne mugamba nti mukazi wange gwe nnina yazaalako namufuna yazaalako naye mufunyeemu emirembe emufunyeemu ebitu bingi era yemu yaŋŋamba awo naye byonna byayogera sibimulabyemu wayinza okubeerayo ababikola naye kunze nga simulabyemu era nze sikkiririza mukyagamba nti bwofuna omukazi oba omuwala oba omukyala azeddeko nti muleke kati oba ngaofunye ng'omufunamu ezisanyu ofunamu emirembe akugattako because mu written omukyala is a helper in angles ez'enjawulo mu bigambo ne mu bikolwa kati nze bwe nafuna oyo nga ndaba is a helper akkiririza mu kyenkola ansupportinga ampa emirembe n'omukisa ekyo nga nzire wakanga olwaba bakyali nze nafunako omukiwala gwe nasooka okuwagala omwana wange nga mutabulira omunnyo mu kyayi seriously era saasooka kukimanya lumu mbaleka banywa obuugi nenvaawo naye lwaki tonywa kuwanguya naye nga tayogera naye nga bwembeera olabazanya abamuwa ebyo ntiweza neŋŋenda kati awe neerabira essimu nkomawo ŋŋenda okudda ng'omukazi ali wabweru ntuuka munda omwana akyanywa obuugi nemuga ŋŋenda kukuba kati omwana wa neiba agamba obuugi bwa doola buba bukaawa obunywako nga bulimu omunnyo era bwe namuyita ekyamuwonya kyali eki nti bwali tebwokya nembumuyiira nemmanya nti waliyo abakazi abatulugunya abaana gwe nga olusi n'omusajja tokola ki omwana nga ate atya okwogera tasobola nti nze nyina nekyesobola kugamba kumpewo ekyatuka ku mwana wange oyo nga naye lwaki sikyogera ku mpewo kubanga naye takimanyi up to now kyamutuukako ng'ali mu P3 P4 nekintu kane to extent tukireke saabakazi babi ddala tuli ku executive media ndina omukulu Kadeya ennaku z'omwezi 31 tuli ku Papa's Sport okuyingira emitwalo 2 emmeeza ya kakadde mujje tuwagire Kadeya ffenna abamumanyi akuba ebivuga ayimba mukuba nti ayimba azina ate nze mumanyi nga omuzanyeera owa theatre so akuwa full package n'akumalirayo byonna Kadeya njagala abantu abana abavubuka abeeyita aba Gen Z aba Gen Z agamba nti tomanyi Kadeya olina okubanga ennyimba za Kadeya z'okola ki ozimanyi naye nga tumaze kujjukiza osobole okubanga ate ogenda tugulako tiketi yaffe ey'emmeka ey'ebiri njagala luyimba ki olwatuleeta ku siini ennyimba mukama ndi mukujjukiza abajenzi bano bajenzi kyemanyi oluyimba lwe bamanyi ennyo baluyita mpambana wamanza enkola sebaka katoyidindako goddamu kimu mpambana ogenda njagala onnyimbe
otegedde togamba gwe Shamim njagala oyimbe wonzi Shamim okola tewebaka wakowa okulya entula ate n'obwavu bwakutama opambana tewebaka Shamim cheneka nkumenya oli okay nedowooza nso oyimba nga simanyi na Maria Mundagiri mbadde nsaba osobola okuyimba ewantu ewalala oyinza okuba omuyimbi omulungi naye Shamim drama you're so good marvelous curious so nice nsaba okuyimba nkuleke oluyimba balumanyi kyemanyi bamanyine ex wange jango olabe bwenjoga owange ex jango olabe Shamimu waliwo oluyimba olulala lwayimbaga ku Royal Theatre mwagalanga kavanga takansimbi era omukwano gwo ngumegulako bumeguzi baluyita nabikedo ennyimba ekyemmanyi nti Mukama abadde okulekeza ennyimba nga 3 zenina eziri gye bayita mega hit oba ze bayita hit sifadde nnyo na hit ninga nyina good music zenyina oluyimba lwe nalowooza omwami Geoffrey Utayo nga tuli mu New Eagles yangamba ne Irene in fact Irene oyo lwe luyimba omanyi Irene tiyasooka kuba chali wange wadde Mukama wange ze nali chali wa Geoffrey naye nakola oluyimba baluyita osimanga kaba kuyamba mu lugendo lwo lwe luyimba Irene nangamba n'okungamba nkuwadde ku tiimu yange epushinge ku luyimba ati katuluyimbiremukko nyimbyeko sikolima tuba mubulamu teri kuyamba kutono gwe kimanye osimanga kaba kuyamba mu lugendo lwo buli kyalo kibako omugagga ayogerwako nti ono wankizo naffe twalina owaffe amanya g'Eddiiki Kasolo yali aline motoka y'ekkombi nga yettanirwa nnyo ekyalo era bangi kufa okuzaalibwa yali ambulensi yakeeranga ku nkya n'akuba pibi ne twesowolayo tuuto ne tugiripira ne tulya eswaga paka kusule naye ebyembi twatuuka okutikkirwa nga kombi yakwama ne ku graduation mwami Kasolo teyayitibwa teri kuyamba kutono obulamu lujegere osimanga kaba kuyamba mu lugendo lwo oluyimba olwo Irene yalwagala kubanga yafuna obuzibu yali afunyemu obuzibu n'abaana be n'agamba kadeya oyimbi oluyimba naye nga oluyimba ate omulamwa nagujjako maneja balunywa ate maneja balunywa yali maneja wa New Eagles ng'afunyemu naye obutakkaanya ate ne bakama be nangamba naye lwakito ye ekigambo abantu tebagala kusiima bannaabwe bambi so nenjiyo oluyimba nenzo oluyimba ate nasoko olwamalamu amaanyi nga terukoze bali baluyita omusaala nayimba ku bakyala bafuna omusaala abakyala muwoza twakowa nga naye temukowanga amazima mutya buti kwatula nti tufuna omusaala bye tuwoza mbute muina choice mbu mwagala nnyo abakyala mukimanyi mutya buti kwatula mbu tufuna omusaala olwo nalowooza nti njiza abakademu ku TikTok nategeera kweruli tulukole challenge ne ku YouTube channel yange baluyita omusaala naye nagenda ozuula nafunanga abakyala nga muva ne ku stage ajje ebbali akugamba weebale ttaano nagamba weebale onjogeredde nembadde siina bwensituka nga taata nakimbugwe ndaba yandigambye lwagadde nayo nekadda nange nalukola twalukola nze ne mwami Chris Evans ne mwami Robert Rota nga mpulira mu butuufu byenjoyedde bituufu naye nagenda ozuula ng'abakyala bakikkiriza bakyagala nayo kiteeka mu nkola okuleka omuyaaye kati ontegedde nnyo ne ndutwala ku luyimba lwa Haruna Mubiru
weeyise simanyanga wekolenga malaya eri omuntu. Yes. Nga mwalimu is a good topic. Neabamu baagite ogibayinga obulungi olw'ekyo ekigambo. So I have music. Nyinza okuba siina mega hit. Nekye nekakasa nti bwempita omuntu najja agenda kufuna obviously ne waaba ennyimba tazinyumiddwa envuga agenda kulaba enjawulo ya music, agenda kulaba enjawulo ya concert ya perform n'ekyo enteeketeeke. Nze kankuwa ekyokulabirako nti Papazi Mami Misachi ayina ebyuma ninagaana obikozesa lwaki nga njagala kisinga era nenda kukikozesa jjejje. Ogenda kozesa mukulu jjejje Haji kubanga nalaba nga agenda kumpa byonna. Sigamba nti Mami Semakula bibi naye ono ayina package yonna nga buli kimu kyoyagala osobola okifuna. Tugenda kufuna screens zenjagala, nja kufuna lights zenjagala, nja kufuna buli abantu bagamba abantu abategekera ku Papazi batera okubanyooma like baba nyini abategesi banyooma abalabi baabwe ne bamala gateekawo ka stage ne bateekawo n'obuntu kyokka abantu baba basasudde. Gw'omu ku bantu ne Biko kadi ya mwenga nze nayo nga kyenjagala otuulewo kubanga nkimanyi ojja kuŋŋamba kituufu. Yes, nze sirimba mmanyi. Ekyokubiri nagambye mwami Abe Mukiibi nti Abe baakuyise mu kadongo kamu ninjala ompe representative at least bw'ona bagolemereddwa nti njagala omuntu ajje ng'enkya bw'ona ajja ku channel eno you will talk a right thing nti mu nsi because tuteekwa okusigala nga tulwana tukakase ensi nti abantu abalungi basigale nga balungi ababi babeere mu nsi y'ababi ababi baleme kwetabika mu balungi. Lwaki ababi batuyingiriramu ne batuwamba so yemu ku nsonga lwaki ekyokubiri nze simanyi tomorrow because abantu abasinga bakulembeza nnyo mala kufuna hiti ani agikola era ani agimanyi era omanyi erijja ddi ne bwe nali nfuna mpambana saamanya kati kankuwa example nasooka n'omuyimba nga tukyali ku theatre nga temunaba mukola remix laba terwakola bubi naye ate gundi najja Kabako yasooka yatuma Mwami Dirisa oyo manager wa Shiba Dirisa mukwano gwange najja nangamba Kabako ayagala tuddemu oluyimba lwa mpambana ne lumuguze ne mugamba situndwa luyimba ne bwe abakkiriza because bwe abakkiriza tuluyimbe nze ndumuwa for free tuluyimbe fembi naye ya promotinga nagamba nedda akkiriza ja kusigala oluyimba naye olumuguze nali siri mugagga ninga nze mpulira si kyenjagala era ne tulemaganira awo kati Rain ye yali alukola mu shows nga bw'ofuna oluyimba n'olukolerako naye nga ajja bulwansa naye mpulira nga njagala oluyimba olwo tukole tutya ne mugamba Rain kati laba covid bwajja nannemerako mu covid nga nange ngamba naye siina nnyo oluyimba twali down lwaki tetulukola ne mugamba Rain kyengenda okusaba sigenda kuteekamu kingi ne lwana gwoteekeko wabula nja contributing kyemba nsobodde naye okusinga nagamba tewali buzibu netuluddamu era Mukama n'atuyamba ne lutambula ne lukola bulungi lukwata ku mitima gy'abantu bw'oli oluwandiika wali ku kiki era ebintu ebisingamu my real life kubanga nze ndi mupambanyi Zubeda era nze z'omu ku bayimbi nagaana okusula emakindi nga ate bagamba abayimbi gye bakola ki neŋŋaana neŋŋamba saagaana nti kweraga nagamba Kadeeya nti wange toyina maama toyina taata abasula emakindi abo ennyumba za mmeka nti za mitwalo 3 nga nsobola okusula ewalala ku mitwalo 10 wensobola ntya nnyonze kubanga abalabi bajja kulaba bagamba asula makindi bwe baba bakugoba mu nnyumba era bwe badde munagamba bepankapanka wano hakitosoba mu nnyumba gy'osobola
ekyo kimu ekyokubiri nenzikiriza nti abatulaba batwagalako kyetulina nonti wosula nonti kyolya nonti bwotambula nti nze mbadde nzija wano zijidde ku pikipiki kizibu nnyo omuntu okumanya nti nzijidde ku pikipiki apart from nga nze nkyeyogeredde naye ayagala music wange tayagala bikwatako ebyo biri secondary kankola obulamu bwensobola singa buli muserebo anakitegeera ekyo obulamu nenkola obulamu bwensobola nze mbadde mu music era mukoze era nze nkubuulira ebyaddala radio ntwalayo essente ne tv ne sitwala kyesisobola ewaka tebajja kusulaja olwokuba natuta oluyimba ku mpewo because ekirala kyenamanya yes promotion is there you promote you try your best naye ekikulembera bino byonna guba mukisa gwotalinako control gwe siinako control oguli wakati waffe ne mukama katonda waffe newe yaguwandiika ffe abakkiriza mu bayibuli guli wakati waffe ne bazadde baffe mirundi egi wa mukama katonda n'abazadde bo kati abange baafa kyenkola ekinene nnyo genda kubalimako nobasabira that's all kati bwe namanya ekyo nkola music esooka nsooka nkola music nga mulungi nenfuba okulaba nti gwe gwemuleetedde kale enzala wange lega naye nga bwemuteekamu gaekinayakusaddekayimbye nenkola topics bwe mba nyimbye laavu njiyimba bwe mba nyimbye kino siwemula nze mbaddeko wano mu industry omusajja yayimba ze teacher wamuwulirako n'omulabako oyinza okuba amulabako namulabako nze ne bagamba nti yeyekka gwe bawadde gwe bapangisiriza ebweru woteeri because namanya nti abayimbi bagenda ebweru babafunira mu mayumba g'abantu bakyali naye oyo namuwulirako nga ye bamupangisiriza olw'okuba ayina erinnya naye era nembeerawo nemulabako ng'afudde n'obulalu mulalu ng'alya ne kasasiro naye nalinako kyali wanagamba abantu baagala byabuwemu wemulako bino byansi byakuleka namugamba olabye naali wemudde sigaana naye wemaliriza okuwemula kyekiddako because ku mubiri gwo gwonna obuwemu buli wakati wa okuva mu kiwatuna totuukana mu maviivi sambisambi wano ewali obuwemu bwe bukoma mabega n'amaaso obumazeeyo naye nsobola okuba nga nnyimba eriiso lyokka nerimbeezaawo omwaka nenyimba feesi yokka naye obuwemu katoosukka otolina walala oyinza oga nkuwemudde olina obigere nkuwemudde olina ennyindo segeze bingi weebiri there is a reason waki tuwemula ekyokubiri twefuula bukatonda obutono mbwanti abayimbi bagamba abawemula nti bayimba ebyamagezi abantu bagaana biwuliriza kati ate bwe bayimba ebyobuwemu ne babiwerukaminga so tebayinza bivaako tewali buzibu babibeereko buli kirina entandikwa kirina enkomerero tunuulira nnyo olaba omuvubuka emyaka gy'ekivuga mitono nnyo ku myaka gy'oba ogenda okuwangala mu nsi wakati omufakiti okuva mu buto obwo okutuuka ku myaka 25 gye mitono naye omuntu ayagala afe ku myaka 9 okimanyi okuva ku 25 tuuka ku myaka mingi nnyo kati gweoyagala olowoozesa ensi nti gye gisinga okuba egy'omugaso singa emingi egiri mu maaso kubanga ojja kikola otuuka ekiseera odduke nze spice oyo namuyambako era spice oluyimba lwamutunda naye muwe bw'aba ayagala asobola okiwakanya nze nakwata ku ssente nga nina mukwano gwange era ne mu video mulimu ekigambo Equator Production is a registered company nga yange n'omwami omulala aliruzira spice ejja nankaabira nangamba munnange nga ali mu group gye training eya dance nangamba munnaye nyamba oluyimba lwange luganje luyita onsaanuula ne mugamba spice okuba oli mu group yaffe tugenda kukuyamba naye nze ndi musanyufu lwatunda lwaki mulese simulese kubanga njala mwesomerako naye namugambako because by then yangamba nze kyonna kyekyetaagisa okukola erinnya nja kukikola namugamba mukyala spice sikigaana naye si kituufu kola bukozi bituufu ati lwali tutambudde ebbanga yayimba oluyimba konako eriyo yaluyimba ne palaso eriyo lumu ne musaba mu lubiri ne mugamba spice olaba kye nakugamba oluyimba olugenda tutuuka ekiseera oludduke ng'okuzizaayo omwana afubutuke mu kisenge agambe maama mbadde njala genda bankone ku eriyo
ng'omugamba nti nedda oba kikyo oba ng'omukuba sigwa kiyimba kiteeke mu bwongo obwo Zubeida oyina omwana wo muwala akuze afuutuka musinga agamba maama badde njala kugenda kunkoona ku eriyo so kibi nnyo tuuka mu myaka gye wali agadde osinga okusanyuka ng'odduka music wo ng'obidduka because katate social media eno eri everywhere etereka history eterekera ddala lucha buki ku makyali bagamba a few moments anti abalabi nabo batutawaanya abalabi batawaanya abayimbi abayimbi ne bagamba nti kati tubayimbire kiyi Mukyala Zubeida tolabyeko batambulanga bambadde mini nnyo bakunama lwaki tewakunama kyogamba gwe toli muwala sandi agadde kulaba ku bwerere bwange nkya naye nga towulira kabaga yoyo waffe gwomanyi omukyala yatandikirwako nga balaga ebitundu bye yani ono omuyimbi waswan something omanyi kyayitamu nga n'omwana we ali mu ssomero because omwana we ne bwe yeesimbawo bagamba atugamba ne bwaba mugezi okukoma mu bire waliwo agenda okugamba oyo no mugamba mugenda muwa kino naye okimanyi nti maama we yono abalabi kkiriza Afrika kyogamba yagwa yesinga n'okuseera kati do you know that nti no ffenna aboogera leero ku Afrika tewali nomali myaka gye Afrika niyo manyi lwaki is there today tomorrow and forever because basigala ku nnono tugaane kukyamuka olwakuba nti tulowo gyegambye bantu bayita bakatonda beeru okyamuse n'okyamuka tulowooza mbu ogenda kufa enkya ojja kubeerawo kkiriza otambule n'obulamu nga omukazi bw'ofuna olubuto nga lwa lunaku lumu n'ogaana naye ngenda kuzaala emyezi 6 era n'olugumiikiriza akaana ne kagwa ka lunaku lumu n'ogaana kagenda kuwangala emyaka 9 lwaki olowooza nti bwe nnyimba leero bannaayo abawagizi bantwala gwe bagaane waliwo ayinza okusokolamu kyogenda okufulumya Zubeida abaliwo yakugambye nti leeta kadeeya kyogamba tebagenda tulaba mbajja tulaba kati abaana abatebatulabye tukkiriza tebatukoze eki tebatulabye balaba abawemu lujja ku kyeno eneringa pasuko bye pasi ya mu maaso bajja kuva baveeyo mbuwemu bajje batulabe ebituufu nga tetulina na pressure ng'olina wuwo era olaba nka message kusimyo kazinga kasente kwa ebyo bye wakola the right things let us do the right things than doing things okuba twagala tukyamukirire nze sigaana abawagizi mbayita abagenda okundaba bagenda okundaba iye Zubeida bw'onaaba tonjagala tojja kujja ku papaazi nze nalabako King Michael alina n'ekivulu in fact oba ku Serena yateekako ku Freedom City n'aŋŋamba nze kennyini maaso kubanza ŋŋamba sajja ba movement bampadde tebo baziguze era nga ssente bazikoze eki bazimuwadde busho tebaalabika era amawulire bwe gaakuba gaalaga Michael nti yakoze bubi wadde ssente yazina mu art bw'oba tofunye bantu ate kibi nnyo okusinga nga ne ssente ozifunye because abantu batubeezaawo today tomorrow and the other day so nze nzikiririza mu kukola ekituufu sikkiririza muntu kumpagaawaga kibi that is me bwe mandi mukyamu it's okay kirimanyika naye ekituufu kiri nti kakube kwamba kagube mulimu mulala gwonna tosobola kuba mubbi n'ogamba ojja kuwangaala okusinga atali mubbi tekisoboka Okay, tuli ku Executive Media ndine mukulu Kadeya basinga mu mumanyi bulungi naddala mmwe temwebuzabuza aba Royal Theatre fena tugule tickets fena tugule tickets za mitwalo ebiri tickets za mitwalo ebiri estandikirwako Devcom ya tundiddeyo tebo ku channel ye tundidde tebo munange amina nayo kikaze kikulu nayo abali eyo nga mwandi agadde ogenda mu show ya Kadeya nange kenyini njaga kugulayo ordinary tickets za mitwalo 2 era abandi agadde ogenda abamanyi good music good performance ojja n'ongamba Zubeida nze ngenda genda nenkuwa ticket era ngenda zimulekera ajja zibawa yes so mwendongerimu ebizibu bingi Kadeya bizibu ki by'oyinza okutunali wano
ne bisambi bitereka bisambi nanga ebizibu byalabye yanywa ku mata g'embizi Kayibanda yamunywesa mata g'embizi lwasho ebizibu byalabye n'abitumenyamenyera bizibu ki kyotayinza kwerabira mu industry muno n'ogamba mu bizibu bye nalaba kino nakiraba Zveda ebizibu bya art almost bifaanagana naye ekimu ku kizibu kya art beba artist nziramu tekina we kiyise walala ebimu ku bizibu bya art beba artist anti ba artist banene bangi nonti actor yekka nonti olaba bali mu media abasinga bali bagala kubeera Zubeda ne balemererwa kati banyiga nnyo nga Zubeda wa maanyi nnyo kati bakola ebirabwa n'ebitalabwa Zubeda agane kubeera wa maanyi buli wobayo n'akazibu mu mawulire be basinga okusanyuka obalabira ku bikolwa kati kyenkugamba nti ffe ba artist ekyali badde kisinga okutubeezaawo nga ba artist bannaffe batuwanirira nti Zubeda bazubeda abakoze nga bwokoze bwe baba nga abali mu media bali 10 kuyinza okubeera ku gwe wekka oba kitundu kyo abasinga balemesa art okubaawo either direct or indirect ekyo kimu ku kizibu kyensinza okusanga nti ojja n'oyogera tinze mukasakadeeya ninga gwogamba ebyaddala n'okumanya olisa akumanyi ng'akumanyidde oba ne music amuma yasooka okuyisaamu eggaali naye nga mu art muno it's a gift given by God oyinza okwekanganga ku byalo gye bakuva gwe Zubeda oyinza okuba ebyalo oyinza obigatanga 10 oba 100 nga waliyo Zubeda okwo naye abasamba omupiira bangi abadduka bangi naye artist nti oli muyimbi kozi gwe erinnya lyange limu bwe nfuuka star abaliryako tobamanyi bungi nti bwe bantimbye waliyo n'agenda okunyiiga singa sijja nga omuntu yavudde munda najja asamba capati ze ninga ye yeewoze eŋŋano ku lwange era ebimu ku bisuula batisiti byebyo so ebyo ebimu ku bizibu ebirala byensanze mu art bwe bulamu bwe tutambuliramu obulamu ensi bwe twagalamu si bwe butuufu ensi erina obulamu bwe yagala tubeere naye nga bakizimba abaatusooka batambulira nnyo obulamu bw'okulimba kati Zubeda omukyalo oba omwami bwakusanga ng'obuukidde akapikipiki alabanga gwazizza omusango kati naawe bw'okiyingira munoga nekyabika ndowooza nkoze kibi ogenda malirizo opangisiza special naye ng'ebyaddala tewaziyingiza eza special ebyaddala obulamu bwa Zubeda obutuufu alina kuba kapikipiki naye olw'abantu bano naye olw'okuba mbwa abawagizi abantu banandaba batya naye ng'omanyi lwaki ogamba banandaba batya naawe olina kuwa kikoppa olinayo Zubeda gwe walaba n'otakoppa butuufu bwakyo nti olaba oyogedde ku Mariam kati Mariam abamulaba nga yeevuga tebamanyi nti Mariam buukirawo ku piki wabula ye ekiyakolanga yeekwekangako katono n'abuukira piki era bwe yatuukira okuvuga emmotoka ng'agivuga naye alaba Mariam ayagala abeere nga Mariam nga mula ku myaka 23 so ali mu 20 years doing that so n'ekyo kizibu muba art then ebirala biri personal tebakulogangako buli muyimbi ogetuleeta anaakaaba eddogo nti eddogo luli asingo teriri mu bayimbi liri buli wamu ate aliyo aba artist ddala omanyi lwaki bagamba n'obutwa omanyi lwaki ddala Zubeda bazubeda batono nnyo mu bantu betulina mu Uganda kyengeza kugamba ba artist batini tebutuwera wadde 1% gwe bamenyi gwe gamba nti ekisaawe kiri wali kijjuddemu ba artist abamanyi kale n'abeerimbikamu olabe nti oba tulinako ntusobola okuweza wadde percentage eri mu Kampala yokka tetusobola
tuli batunu nilwa kuba nti nno kyeri kyegambye nti mumanyikanyo eringa enyange mu nte za bulaka bagirengera mangu nti yiri enjeru eddogo liri bulwamu mu ati linyoka n'okunyoka n'olyenga lifumuka ne mu bbanga nenge emirimu emiki emirala ate bw'olirondoola oliraba nnyo ne bw'otalirondoola nayo terikulondoola ze sirikkiririzaamu kubanga ndimanyi gyeriri kuba ndi musajja muganda naye bw'ondoga nkuloga bw'ondoga nkuloga bw'onkunamira nkukunamira mukadeya wanje kadeya ologa omuntu ng'akuloza ndinoonya liri ekkambwe era nange ŋŋamba nti antunuzaamu omuzinga sikayana omuntu ase muba muyomba bye biti n'abikkula engoye nawe n'ozibikula era dde ate kati ogenda kundaga kiki omufiiriza kiki anti osazeewo twefiirize nange kankufiirize bw'onnemesa omulimu nange njagala nkulemererwe because tonjagala ate lwaki nkwagala nze Zubeda ne bw'oba munnamawulire nondaga nti tonjagala kabuliŋŋana ekyanoyo sijja kujja nvaako kanende mbatono bw'otegera ndi nakuloze ng'ogenda nawe olinoonya ekkambwe noonya lisinga era oli bandaga nti eri osobola divumula noonya asobola lisinga oli tiba tonyumiza tegwe nawe walinoonyeza busibu noonya bw'oba gwe musawo naye kanfuuka omusawo bwe maze siri musawo nja kunoonya omusawo anyambe kugwe kubanga tonjagala tosonyiwa ate gwe tonsonyiye Zubeda ekisinga bwe mba nkukoze ekibi come to me kadeya wanvumbira mu bantu kintu si kirungi bwe nkiddamu nkola kyoyagala than nyinza n'okuba nkoze by mistake nga tomanyi nga simanyi njoba nnanyiize naye ate abaloga tebakola ekyo akuloga kubanga olina kyoli takuloga kubanga simanya wamunyiiza simanya edda omuntu akuloga tolina kyomukozi bulungi nnyo ate bano bannimirira kano kakyano gwe wakatandika mukazi wattu oluusi ne bakyaliibo kati mukama akuwadde omukisa katandisa okukulaakulana oyingizayo kaka miliyoni oli nalyoka asiba n'atunda n'ebyeka n'anoonya n'engatto yewagitadde gwe nga tolimajulire senawayi tofaayo kumba oli agamba kamuyoole gasiya lwaki nange sikuyoola bw'aba kulogoologa abakunamira okunama ate nja kutunuzaamu omuzinga gwange okitegeere nunva okulaba nga guddugala n'okuddugala gwe nkutunuzaamu anti nkunamidde nange nsooka naguddugaza naye ngukutunuzaamu tonsiriwalirako bw'ondoga nkuloga bw'oba olijje katwe nnoonya w'entwetwe bw'oba osaba nze ndimukkiriza naye taagala kummanya olwokuba ndimukkiriza nze sirina kajanja kakukkiriza nze ndi muganda wadde siri mulogo era tekiŋŋaana genda kulima nnima kubijja era ne baama ne mugamba maama gwe wanzaala bakuziika wano nimmanyi tofudde omwoyo gwe gukyatambula nwanira mbeere successful ne taata kyemugamba nze siri awo kajanja nti ate bano bannimirira najjange wange wano n'akulimirira bw'otegeera bangi radde ekisooka nze nkola ekituufu nti Zubeda bwe mba nkola because fene ku mirimu kagwebe mu masomero gye tulaga batraina banajja nze oluusi omulese na buleesi nno akuyambe kayite naawe okukuba ekikono nakuba ekisooka nfuba okulaba nga nze kyenkola nkola kituufu bwe mukama wange bw'olaba nti kyenkola kikyamu ngoba bwe mba nkola kituufu ekyokubiri mmanyi nti Zubeda ekikyo kiba kikyo tekiriba kyange ate nze sikukwekerera nkugamba nti Zubeda agenze ku maaso ga mukama wange nonjogerera nerekeraawo ati lwaki nkusirika kimbe ntambule bwe naba nabyo 10 sigenda kusanga nga njabisa omutima sifana kigambo kikugamba nenkivaako nengina nenkuba endongo yange sifana kintu nze kiringa n'omuwala bwe nkukwana bw'oŋŋaana nga nkuleka tolumwamu mutima era dde nomwabiki lwaki neerumya bwonkyawa nze bankyawa ne bayeera n'ennyumba omutima gwagumadda bwonjagala nkwagala bwonkyawa nga nzira bbali nankyaye bwe maaso okukola revenge njikola neŋŋamba nange teguggwera wange era nze ex wange nayimba muluyimba ex waali yaliwo yaddala ninamaliza nenziramu omanyi yankola embweyo embweyo yatukana ku exent eŋŋamba mbunze ekimu ku kyanyiiza era nakireka ne mu luyimba mbu nayita mu future
kitu ekyo kyannuma sinika ebinnyo by'abafu seka oliba olaba kyo badde onoonya tukomena wano ndowooza shewedde ondabye ng'era efuti yayinzamu sinika wanika n'ebigere ekibalaga kyakumanyira gasiya yamanyiira naye nange namaliza nga muyimbe era kati namufuula kyali bana namufunamu oluyimba kimu namala ne muddamu nangamba era kale kyakugamba wayita ku future kyali mu bivumu byonna byeyanvuma nze namukwata n'omusajja neera neŋŋuma nemwaga niye omuwala yaŋŋamba ekimu ku nze nalaba nga wayita dda ne mu future kikazi kyamu ne ekyannumira seka ndowooza bondaba maama ondaba laba agannyoga enswa sinika ebinnyo abakazi tuli babi ekyo kigo kyali kinene nnyo mu byonna ebyannuma neŋŋamba nja kulaga nti future sigiyitangamu n'omuddamu sampolo nemulaga ate ekinnuma oyo omulaba nali maze omukolera muwadde sente akoze edduuka kati nga yakalikola naye nga ndabye nti sente zemuwadde tezikola ki tezimala kati nga nyina kapoloti ewaffe oteekateeka katunda nga ne ngenda gula kumpi nga mmaze n'okuba ne bamukwatako emiliyoni meka 2 ye nenzimuwa zinezange nezikola ebyange laba Gasiya ngamba nga already ndina mu kutunda nti oyise ku future ndinayita ne mu future seka ofunye n'abawagizi bali eno baseka nawe ondabye ondaba ng'eyayitamu ekituufu nange wabamala kikuvuma nondabanga bashene ekomye musiibe bulungi mwera nedda bannange tukyagenda mu maaso kyova laba Kasuku yakusobola avaawo buvinage nze saze kumanyirwa negwe omwala gyali era ne musu agenda kujja namuyise namuwadde ne kaadi goboyimbako atuyambe naye yamala today in fact kati yafuuka kyali wange naye yatuuka nanneetondera ngamba ebyaddala nali simanyi nambulira nakumbe nangamba olaba natuuka nga ndi wakati yambulira nangamba ebyaddala natuuka nga nyina abalenzi omeka 2 nanoonya ekyokugamba kyona nagaawo nga talina kyaŋŋamba kyali kinene ate nga yazuula nali mwagala ebyaddala nakozesa kyansi ekyo nga mwagala nnyo nga tosabberawo waatali kati ekyokubiri ye mu bwongo bwe yegambye nti amubeefuula bakatonda yaŋŋamba nabyogera nga ndaba nga gwatalina kyonzaako because nali sinaba kweta kumulaga buli kintu tuli mu myaka 1-2 talabawo nalabanga ne future wagiyitako tokyalina ssuubi naye lwaki weesibye ku kintu ekyo kyannuma era oluyimba olwenduyimba mpulira essanyu neŋŋamba era lwe luyimba kapati kajja ddyako mu luyimba mweruli ex wange jangu olabe bwe njoga era nagamba lutaaya oyo yasinga n'okumpa ebimu ku bigambo bye nateeka mu luyimba wamunyumiza namunyumiza nansekerera bambi nali maze n'okufulumya oluyimba olwo gwenkugambye osiimangako nga maze n'okusasula vidiyo laba omuvuka Mr. Robert Trota ali ku stage agamba x jangu olabe bwe njoga lutaya nampita nagamba tufunye oluyimba jangu olire ekigambo ekyo genda oyiye nagamba eyo hit genda oyiyiza okwo nengenda nenjiye ebigambo nga olwedde mbirina mama nabimbirina nga biri wano bitokota butokosi nenga sibina wadduka n'ekiwuta n'oleka lumondo omukumuufu n'ogenda n'ekiwagu n'oleka enkota labafala wadduka ku lujjuliro n'ogenda gye basaanika kati ate ebibadde bitya ekisozozaki one man eat kimanyo mannaye wendwogera saagala ex wange jangu olabe bwenjoga owange ex jangu olabe bwenyirira
kadeya mukama akusaze wali okoyo okulya enkoko kati lya kuntula n'omukwano gogwa ana abayimbi n'okukoli baga babacayi anti buli kigambo ekiri mu luyimbo nali nkirina wa ng'okijja ku ntobo ya mutima gwo simanyi noba nentobo kiyita nawo because omuwala nali mwagala nalyoka disappointing era omuntu eyangumya ali muwala wange yali mwana wange nangamba dadi nga yangumya nnyo nenga bwera mu future okyalimu ate na mama ugonda waliwe yakigambira ati okyali executive media aba Elite Nanny's Day Care and Kindergarten bali awo ndajja nankumbi ku Stella Matovu Musoke Close. Gwetwala wo omwana wo kuva ku myezi 3 mpaka ku myaka 4 bajja kubeera nga ate bamukumira mpaka wono omukimiro regulo ne baba tomukimye era osobola okubeera nga ate omubalekera. Ndine Mukasa Kadeya abantu kati njogera bintu by'abantu ba artist ne bakuleetedde aba band training abantu bakutya abana bo training abakutya bagamba oyina olugezigezi lungi nnyo oli mukambwe nnyo nnyo we baba gamba nti kati director Kadeya ajja buli mwana bawuli ala kufuka mu ngoje jalazibeda ekimu ku kinkozesezza obutuufu nze omukuba directing show ya Pastor Bugembe nena kwesatu iyo kunakuyo ku Serena anti yakola ku Serena najiddamu Serena natiyo kati twali nansa wow era bwe bawa kwefu yakubiranze nangamba kintu kye bampadde oli kyali wange naye nsaba ojjo kindowooleze yankubira na simu ngali naye kye namugamba nangamba pastor yenyina ngamba oyo kyagamba kifino genda nakyo nkoze za Chris Evans nze mbadde wa Mbazira Suna Beni nabadde ku yakapo era nabadde behind the scene nze nakoze production ngira nga tuline kwefu ne walala ekimu ku bantu lwaki bakugamba nti oli walugezigezi kubagamba mazima abantu tebagala bagamba mazima naye nti okambuwala nnyo sikambuwala nyimirira ku kigambo kyange kyekimuntu kyakufulira omukambwe kwefu oyo mulaba y'omu ku bantu bagamba nti walugezigezi niyo tebamugamba lwalugezigezi walugezigezi kuyimirira ku kigambo nze kankwe example nabadde ku show ya couple Rain najja wono oyo goyogedde ono 10 ndoza yasoka ngayambali na Gomez bonna batokera kujja kunzi ndoza tujiremu awo mugamba tekijja kusoboka kati webo omusanga gamba nti oli walugezigezi ye Rain wakwaya ajja nangamba de nangamba kinasoboka ne mugamba tegugwa tewajja mu lyaso ntinedde obadde mu production ntinedde laba shojirabe kati problemu y'abantu kababe artist in fact yabamu abaana abamu abali ati abalemeddwa n'okuvaayo lwansonga baagala kuwulira boyo baagala okukola ki okuwulira tibagala bw'omugamba nti ozannya bubi olabye akasajjako kyo kimugamba blanka bwotyo kati oyagala mugambe nti ozannya wandisobodde okuzannya naye oba omulimbye ogenda muwe essuubi eritali ttuufu kankubuulire mazima oddeeyo weekole ki weetereeze Zubeda nali nkuyambye nali kudirectinzeeko somehow abo Rain bonna beeyogerako n'abalala olwaleero they can do what they do because nange nalimba ne katolu bwame yantendeke kiyaŋŋambanga nga katakugambya sinikira muli ebinnyo gwe toyina kyokola okimanyi bulungi nnyo yes ng'ogali nsiima ddi naye nga omanyi lwaki yaŋŋambanga yadda nga obaye nange nze kato yaŋŋambako lumu naŋŋamba omanyi lwaki abantu bagamba atuke maaso nga tanneevuma omubi omwana ajja kutuuka mu maaso akwevume bulungi nnyo bw'otakaabya mwana mu buto omukulu gwe ogenda okukaaba ng'akuze nga bamuleesa nti bamukubye emiggo gy'obubbi bakulengera maama amaziga gy'okugwa mu kiwanga ne mukube nga muto nga n'omubiri gukyasobola okutonda obulungi ategeere nti ekyo kibi kyovala abantu bagamba kya ne bakigamba ebirundi ebiri n'ogaana kyebakola nga bagikwasaako nga toddamu ng'ebbwa liwona ng'okitegedde nti kandi ekola ki kati ne baartist abamu baagala
to be spoon feeded. Sugar mama olaba obadde nawo bwoba we mudde gambo we mudde kati nze kankwekeza mbo nyina abankubira wansimu badde nsaba nyimbeka okushoyo mubulirawo ebintu bibiri. One, bwoba tosobola kutunda tiketi kuleeta abawagizi mu show Ochali kunkola yaffe nawe olete yabagenda okukusanya because kino kyenkola ekyo jagala okikole abantu batandika bazimba ngo balaga nti nange jangonsa sulire. Yes. Kati gwe mugamba n'omugamba nti gwe gyetuume gwe ddia ne poster editinga ewadde ekifaananyi kyange nze nebo kifuula kitini gwe n'oteekawo ekyonga kye kinene kikulu kyakuleeta abantu olitaba ki in that naali ku production ngane mufuukira kizibu mugambe Zibeda muleka ayimbe lwaki naawe si bwalinnya kubanga nkimanyi olinayo abantu 40 abagenda okukuba engulu nona abadaggana gambe ekyokubiri abantu abo kwogenda otandika naawe okuzimba tomorrow ofuuka ow'amaanyi ekyo kimu kyokubiri kugamba jangu muli yaso okole production okutukole ebintu ebiki ebirungi era nze mu show yange saagala mu wasidi tekuliko wa siddi wano saagala lwaki toyagala siddi ati siddi naali ewaka asobola okukwata ekikongole nateeka mu bufa n'agegenya neyita muyimbi buli woyimba live omulabi omukkiriza nti ogw'omulimu ogumusinga kubanga naye akigezaamu agera olya nga ayimba buki bubi akina olya ate gwe bw'oyimba live oyimba buli amanya nti ogw'omulimu gw'oyo naye buli okwata microphone ne bwe bakweri oba weegegenya gwennyini wetunuzaamu omuzinga. Yes. Okay, kakati nga tumaliriza njagala ompeyo ku baana ababuwala abaliko kati abayimbi muyimbi kigoola bakuyimbira ng'ayimba sigamba basiddi nze nno kubaliko kati abaliko simanyi baliko nabataliiko naye nze Spice oyo anyimbira bulungi Lydia Jasmine anyimbira bulungi amanyi okuyimba simanyi nnyo bangi Spice akuyimbira bulungi ate nga abantu naba bamumanya nti tamanyi kuyimba Spice anti Spice yakolamu ensobi yagenda nagwa yasooka n'ayimba siddi for a long time kanajja agala ayimbe live nga tagikoledde practice era bwe yava mu kivulu ekyo okuva olwo yatandika okuba nga ayimba live naye bamutimba ne Serena yatuwa live kyebayita okukola practice okakasa oyo amubi era abamuvuma batukola obulungi n'obugabo tubuvuga adde ku mutuufu artist buli oyimba live olinako abakusabira omukisa wano abakubi bebivuga oba wadde omulimu bwe basooka n'okugamba mukama singa leero afunayo sendala netukola olaba mikisa olaba essala bwe yongedde okugaziwa kati bw'oyimba siddi olina boogobye ate naawe oba tolina kyeweeyongerako. Yes, olaba King Saho oyo ayimba siddi naye ebiseera ebisinga ayimba siddi ng'akuba track bulungi nnyo reason being alage nti amanyi okukola ki okuyimba kakibi nnyo okwegegeenya. Yes. mu bayimbi b'ennaku zino ani gwolaba nga alina talent naye nga alinga atagimanyi nti agirina tewali sinaba omanyi problemu ya nze nno oba ndi criticize nnyo nze ndwawo okukkiriza olinga John buli kimu okicriticizinga si nnyo naye nyiza obutogera naye nze ndwawo okukkiririzaamu because manyi nti ati ono time tells nti gwe bw'ozannya leero n'enkya naluli lwentandika okugamba naye olaba ne consistency eyo etegeeza oyinza okuba agwire akantu nga ono omusajja tuli bekaseese komiti nga nkyankera gamba naye tulina comedian nze tekisoboka. I need to give you time ndyoke ntegerere wamma muntu oyo twali tumulabanga waba okusaaga naye waliyo n'omuntu nga sigamba nti star kati mulimu abaana nga sister ninga ayimba bulungi ninga tana kati waliwo omuwala simanyi no bamuyita waliwo Flash Love. Flash Love omwana oyo bannange simanyi ayimba bulungi nnyo nange nakimugamba kati tekimujja olw'okuba nti si tekimujjako nti amanyi okuyimba
kati nze nsobola okuwoya ekitiibwa okusinga bwe gwondeetedde olw'okuba yakunamye nnyo olw'okuba ani nzinyirako bendaba okwo nga batimba neze nga tolina kyoŋŋamba era ne kusomba sikwagala. Abayimbi bagamba endongo tekyalimu ssente tekyatambula endongo yagwa olowooza ki ekiyinza okuba nga kibasudde abayimbi bye bakola kapoti yafunye n'agoba ababadde ebweru wadde basinga bali munda kyogamba nti bazze olw'okuba mbu mwamulanze nnyo kyokyoka bazze olw'okuba nti nnyimba ze tuzimanyi waakawe yasoose okudifendinga byakola naye mbadde mmuleeta ku kyano kuno abaleeta mansa ntungo byokola nzikiriza nti nga because sente kajegere luziva kwono nezidda kwono nati sinaye zikola ki nazifuna sectors bwe zifuna obuzibu naffe ffenna tukosebwa as a sector naye buli lwosigala ng'okola ekirungi ekyokubiri nga bwe bisala awalala owo mu kikuubo naffe bitusobola tusala naye tekitegeeza nti nno tewaliiwo afuna naddala bw'oba okola ekiki ekirungi oba ekituufu ofuna kale mpayo akatalekeka ompeeyo akapira ka ekisooka akatalekeka nkwebaza nange neyanza era nsaba nsigale ne bwe basiiwedde sebo tujje nga tunyumye kuba emboozi njagadde nnyo kuba eyinza okumpayo era ekirala va ku kino ekya future mbadde nsaba kikome wali we kyakomye nkwebaza nempita abantu ngenda kuzomeza 3 mu lumu ndi ku Papa's Sport kyensinga okumanya nti nja bakolera bulungi kubanga okukola obulungi nfunye omukisa n'entraining ate nga nange kyenkola nkyagala mbayita nyina nja kuba ne press conference ku Monday ngenda kuzomeza 27 ku Papa's Sport nga lumu tugende mbinyanyanyanya eyo yo olumala okuyimba byaffe ebya live ekinyanyanyanya nga kinyuka bange yetukeesa n'okukeesa so bajjenga bamanyi nti yo kukeesa kyetwatwongezezaako ekyo nti ne Mazira Tony ne Suna Beni nabo banyongereko ettaffaali nange njagala okuva ku piki nvuga olusika motoka nve muzigo osanga nange enzimbe y'akayumba nga Mukama ye mubeezi naye nga byonna bino wanjagala nnyo okulaga ensi nti bw'okola ekirungi ensi esobola okikkiriza njagala akapera kankola seva mpambana lindako we njagala okukugamba ekizibu kadeeya osumululirawo ne mulavu bwotyo omwana yakugamba wayita mu future eri vasi ya neyali anjagala yakyuka awo wenjagala ebagita verse 2 etandika etya ndoza mulaye nti ennyimba zammwe muze future ogiyisemu ne weerabira ennyimba kasoke wamanze nkola sebaka nakowa okulya entula ate n'obwavu bwantama mpambana sebaka bwe nakimanya ti ndi mu nsi nakabanze wamma omuli emiranga omugagga n'omwavu etukaabya etudaza okola nkola nnyo mpambana nfune nange ku lupiiya sebaka mbeera njiriba n'embeera twale nange ku mateewaka abaana banaalya ki nga situtte yadde omugati eyo yembeera nanti nve musubi nzimbe nange kubaba landiroodi asaba za renti ate nakawera asaba za buugi nejjajja mu kyalo yaŋŋambye ebintu bye mbitikke ku baasi lwakuba nkola nze kadeeya nkola sebaka nakowa okulya entula ate n'obwavu bwantama mpambana sebaka wadde ogamba kambite toyina ssuubi lyonna totya eyo yembeera yakati future gwonjogeza ebingi kale vasi twembuze weetandikira ebyaddala neyali anjagala yakyuka erina weetandikira lwajja okitegeera oluyimba baluyita abasajja oluyimba lwano nandujja anoonya oluyimba nga ye mukama waffe ebigoba ntubikuba luyimba lwabula ne bamugamba mukama nga bwekigambo kyebamugamba tajjukira nandujja wamma genda mu maaso onoonyaawo vaasi tuweetandikira ate alooza anaava wano nga tagiyimba kubanga omukazi agenda kunnettira noonya vaasi 2 bulijjo ennyimba zammwe osobola zeerabira bulungi anti guli gubamu
oguli kubanga mu mandwe kulinnya bulinyi zijja benyambye befuula awo wendako ogenda kaddamu bulungi kantule na oteredde ofunya kintu eyo basi tomanyi lwaki njagala ekwatako nnyo wamma benyambye befuula neyali anjagala yakyuka kati nze nkole ntya abaana bange batuuse okudaaga bengabanya kukendya bo banjagaliza kukaaba buno obulamu apaana nze atalina yadda nnyamba isinga nno kale bampalana ne batankuba mbale kati nkusaba mukama ondabe onyambe bemmanja bansasule wamma nebyenkoze obirabye ne bennyambye ne bankuba emigere abanfuuyira emirere bwe nvaayo ne bansika ebigere nga naye lwakuba nkola Shamimu okola tebwebaka bagenda kunsasula mulindeko esente zijja nkaddemu ogenda kunsasula kansooka ennyimba olyokoka nosasula bulungi bennyambye befuula neyali anjagala yakyuka kati nze nkole ntya abaana bange batuuse okudaaga bengabanya kukendya bo banjagaliza kukaaba buno obulamu apaana nze atalina yadda nnyamba isinga nno kale bampalana ne batankuba mbale kati nkusaba mukama ondabe onyambe bemmanja bansasule wamma nebyokoze obirabye ne boyambye ne bakuba emigere abakufuuyira emirere bw'ovaayo ne bakusika ebigere nga naye lwakuba okola Shamimu okola tewebaka wakowa okulyetula ampadde ekyetaano anyongedde n'ekirala ab'ettikiti babasasulidde Shamimu neyaziza kale mukwano ololiba twagala nnyo nsaba mujja Shamimu biko ebyo bye weepankapanka n'ogwomulevu n'oluzunguzungu olulugezigezi lwo n'omala oŋŋamba nti wazze bino mbyogera nga Shamimu tabiriimu ate tokasalamu biko ebyo weepankapanga simanyi ogenda kulaba simanyi ogenda wali obuwala obw'emansula asatu mu lumu kale nga lumu oyinza okulemererwa notajja mu binyanyanyanya asatu mu lumu jangu biko ofune ne byogenda okuteeka ku ccano yo ogambye nti akasajja kano kasaana kyekituufu bulungi mweraba muzikiriza esiibule omukulu Mukasa Kadeya naye ennaku z'omwezi 28 29 ne 3 ogw'omunaana tugenda kubeera ku Media Hub ku Tirupati Mazima Mall Kabalagala waliyo medical camp abakyala mujje babakebere ku bwereere ate nga tulina ne Halal Expo gwatanabagula stolio oluddewo musiibe bulungi mweraba mbagala nnyo. Executive Media. Focus. Innovate. Succeed.